Ensonga za Butcherman bwe zaagudde mu matu g'abantu abasinga wano mu ggwanga lya Uganda, saagala mbeerabize nti nno yakubye omukulu amanyiddwa nga Rock Giant, one of the strongest pillar of hip hop music. Singa teyabali ba Rock Giant, Babaluku, General Zamba, osanga hip hop music teyandibadde waali kati mu ggwanga lya Uganda, because after them we saw the likes of the birth of bano ba Gravity, ba Fake Fameka, ba Fefe Busi, ba Fresh Kid n'abalala balabikako ngaabo. Naye ekikola kyakoze buli mwadde akivumira. Naye kyagudde mu matu g'abantu abamu abakuze abadde mu industry eno for a very long time. Era omukulu ono nga amanyiddwa nga Samisa Kisemakula, kuba batukana okuwa ekitiibwa kya Sa kabaka waffe gunsinza ayisa abasajja kabaka Magulu Nnyondo tukoma nantawetwa Saalongo gunsingidde ddala taata ne n'abagereka gyali agerekere Obuganda. Byamugudde mu matu omukulu amanyiddwa nga Misa Kisemakula wa Papa Sport yavuddeyo naye n'abaako kyayogerako ku nsonga zino n'agamba newankubadde bantu bannyo bayogedde ebisinga ku Facebook nga you can't access them, nange kanveeko mbeeko kyenjogera ng'omuntu omukulu mu industry. Tujjukire muno Misa Kisemakula y'omu abasajja abatandikawo band music wano mu ggwanga lya Uganda era nga batandikire mu kibiina ekimanyiddwa ng'ekya the Eagles Production. Ne bavaayo ne bakifuula New Eagles, bakitegedde, ne bavaayo ne bajja nga bakijja bakikyusakyusa mpaka we yavaayo n'abeera ng'akola ebintu bye yekayekayeka, n'akola Misa Kisemakula experience, n'akola bw'ogamba live show mugijjukira, n'akola bw'ogamba experience, n'avaayo n'azimba ne emu ku hotels ezoogerwako mu kibuga Kampala ya Papa Sport. So ayina se ku music industry because he's one of the legendaries between the music industry. So every day nayogera ku nsonga za Butcherman, n'avumira ekikola Butcherman kye yakoze, naye ate still n'awa Rock Giant amagezi, sikomamu amagezi gokawuka ne Butcherman n'amuwa amagezi n'abayimbi bonna abali eyo. Ne mubuuza lwaki naye temukolawo disciplinary committee y'abayimbi ng'omuyimbi abazizza omusango mumutwalamu eyo disciplinary committee n'abaako byayogera. N'agamba weeri naye because muno abayimbi bano abamu tebasubscribinga ku bibiina bino nga wala Uganda Musicians Association twabayise bagende beewandiise wano mu URS mu UPRS kwasaganya ebya copyright naye bonna tebannajja. So naye weeri naye lwakuba muno tetusobola gi effectinga if Butcherman is not part of WUMA. Oshirimu akatugenda kukola kyaki ekiddako. N'agamba I think abakwasaganya amateeka aga gavumenti ya Uganda baveeyo babeeko kye bakola ku nsonga za Butcherman. Era yayogedde ebintu binyo nga bwe tugenda okuba nga tumukulaga kamukulageko some research nkutumiddeko nyawo bonaabo batwalira ku Papa Sport. Love you so much. Banno babeera n'ekimere so oba ofunye ng'oli mu Uganda lya Uganda oyagadde naddala mu side y'emakino oyagadde okuba nga ofuna ku mmere eyakabi gendaawo ku Papa Sport obeere nga ate ofunawo ekimere ekyakabi. Kankutuuseeko some research nga yogera ku nsonga z'omukulu Butcherman ate ndoza nkomewo nkusiibule. Mbaagala nnyo naye towerabira ku subscribe katulabe research tugende maaso. Mukulu Misa Kisemakula ogamba otya ssebo? Ssebo bulungi ogamba otya ssebo? Ndi bulungi. Gyebaliko Tukola togezaako kirungi mwebale kukola. Kale ssebo. Kakati olunaku lw'ejjo twalabye akatambi omukulu Butcherman abonereza ye yayise okubonereza omukulu gwe bayita Rock Giant. Ensonga eyo gyogerako ki gwe nga omu ku bantu abaleeta music industry mu Uganda tumbula. Akusookera ddala nga sifuddeeyo ku ani asinga ani simanyi buyinza. Muganda wange Butcherman gye yabujje kubonereza muntu mumbonereza eyo gye yamubonerezaamu. Nze kimanyi nti omuntu bwakusobya oba bw'aba alina amateeka gamenye bamuwawaabira simanyi gye yajja lukusa likuba muntu. Kituufu siri musanyufu nakyo era nkivumirira nnyo. Era muganda wange Butcherman nze njagala kugamba ekintu kimu nti kiwakoze kibi. Saagala kuwoomereza nti oba ono yakoze ati oba yakoze atya. Ekyo si kyekibonerezo ky'olina okuwa omuntu ate mukulu munno. Okitegedde mukulu munno n'obeera ng'omuyisa mu ngeri eyo. Bantu bangi batunyiiza ne batukola ebintu naye si bwe toyinza kutyoboola musajja alina n'abaana. Musajja omukulu alina n'abaana gwe n'omusituuza wansi n'omuyiira amazzi n'omukuba empi. Muganda wange waliwo omusajja yayimba nti twali tulabye abanene emirembe engalo. Okitegedde kati nani kyenteruga nti nze njagala nnyo omuntu n'akozesa amagezi okusinga amaanyi kubanga olumu ebiseera ebisinga amagezi gasinga amaanyi. So n'olwekyo twapulayingenga nnyo okukozesa amagezi tuleme kukozesa maanyi kubanga amaanyi osobola okukaddiwa ne gaggwaawo n'oba nga tokyayina okaddiye.
naye obanga walina amagezi go osobola okukaddiwa n'amagezi omusajja oyo akaddiye n'amagezi ge so n'olwekyo tukozese nnyo amagezi okusinga amaanyi. Mwami Buchaman kyewakoze kikyamu nkunenya nze n'ensi yonna ekunenya okitegedde isaagala tutuukirize olugero luli lwe baagamba nti omukopi bw'afuna obwami gujja bagira kale no olwekyo byebye byange Buchaman weetondere ensi.